Bye ŋŋenda okunnyumiza mu mboozi eno byonna mbisimbuliza mu kitabo Olulasangeye. Munnange edda wano mu Buganda abantu baali tebalabanga ku muntu azadde baana babiri oba abalongo. Essese eyo waaliyo omusajja eyayitibwanga Twala era nga yalina mukazi we ng'ayitibwa Sembera. Olwali olwo nga mukazi wa Twala Sembera afuna olubuto era terwalwa ng'akubawo ezzadde. Sembera bwe yazaala abaana babiri. Abantu abaaliwo mu kiseera ekyo beewuunya nnyo kuba baali tebakirabangako omuntu okuzaala abaana babiri. Olwo nno ne batandika okutya ababiri bano era abaayogeranga ku Twala baamwogerangako nti oyo si musajja ngo. N'abakazi abaanyumyangako ne mukyala wa Twala Sembera nga bamutendera bba nti oyo balongo. Gw'ate omuntu azaala ababiri ng'engo? Awo nno we waava amannya abiri agatuumibwa omuntu azadde abalongo, erya Ssaalongo ne Nnaalongo. Mpozi n'abaana okubayita abalongo nga bategeeza abaana b'engo.